Tobanga funa ekisajja ekikuteeka mu ssente. Naye bebi olabika olinayo ekikussaamu amaja. Wenakuleka oba kagoye ke kakusa. Okimanyi osussewo tungamba nti kagoye kano ke kabikoze. Jude alabanga mukazi we anyirira ennyo kamala ennaku zino. Zota bulungi nga ndi naawe. Wabula ye agamba nti no abeera bulungi nnyo kasita abeera n'omukyalo ono. Naye eno firimu ngiweereza mwenna abagattika abasajja namwe abagattika abakazi. Kino kye tubazannyira okalya ddakaddadda ate kiralamu. Kati buli obeerawo ng'olina abo abasajja babiri b'oyagala oba abakazi babiri b'oyagala kiki ekisobola okutuukako. Nagamba nti n'ebina Uganda tuba tuzannya kyabulamu bwa bulijjo ekintu ekikugasa. Kati gwe gy'onaalabira ebikomando simanyi lw'onaakwata ku mmundu kuba ffe tetuli beeteefuteefu kulwana. Etandise naye ng'ajjukira mwana muwala ono ffe tukimanyi abalabi nti agattika bano abasajja babiri kyokka ate ba mikwano naye tebannamanya. Ono bamuyise Ronette mu firimu akuzanyidde nga Rina etandise olunaku olwaleero. Tukolerera ki? Kati bwana Franco akuzanyidde nga Andrew mwetandise olunaku olwaleero saagala ogisubwe. Odikyaze wano nekibanja sente. Okimanyi Kirandi Road kize ne kimanja oyo Ronette. Bwekaserobera ku masimu. Egwa amasimu gakufuukira amasimu Kizito Judy mukana akuzanyidde nga Pius saga weerabire Mugisha Frank ye director of film etandise olunaku olwaleero. Tugenda ku mugo gwa cinema kina Uganda Super with me your boy Josh K. Kitokota oyo aba mutaka. Firimu eno yakolebwa bannaffe aba Free Films Studios bebagitematema. Producer Evan Centam egenda mu maaso okategedde. Story ya mwana mulezi Kizito Judy. Story ya mwana mulezi Kizito Judy etandika. Free Films Uganda. Kitegeeza ki? Ntino ku YouTube tusange ku Free Films Uganda channel. Searching Free Films Uganda ne ka channel kateekeko. Ojja kuba ofuna. Tulaba okalya ddakaddadda kano ke katundu ak'okubiri. Wabula ate akatundu akasookera ddala wangi okasange mu comment section. Genda mu comment section tupininzeewo link y'akatundu akasookera ddala weekalyawo ne kano ak'okubiri. So nga ate era gwagala okulaba firimu z'ebina Uganda zonna zenjogeredde zonna noonya channel eriko VJ Josh K Films Uganda and Nigerian. Tunywa twambala kwegamba ng'obulamu. Kati munnange Jude oba Pius agamba munne Andrew nti munnange omulimu guno twandibadde tugukwasa maanyi kubanga at least gutubeezaawo balinawo akaduuka kaabwe ke bagabana they sub rent the same shop okitegeera. Wabula ate ye mwana mulenzi Frank ye ebisinga kyolina omanya gwe kyoba omanya emirimu gino agikwasizaamu omuzanya ate olw'okubanga yasanga omuwala kati ali mu laavu. Laavu emuzibya amaaso akalimu takyakakwasaganya bulungi. Tukolerera ki? Kati ye yeebuuza ki kye tukolera mazima ddala. Yes, olaba kyoyogera Yesu okusanyu naye. Yawoza kimu essanyu lyerisinga w'okola akasente kalye iti zote. Naye essanyu lino lina kutandikira ku ka bizinesi kaffe. Kati bwana Pius namugamba munnange essanyu yadde tulyetaaga naye tutandike kusanyusa ka bizinesi. Bwe tunyonyogera ka bizinesi kano ne kasanyuka kajja tuwa ssente olwo naffe tusanyuke ebyo by'oyagala okusanyuka. Owulidde? Naye tekimala. Twetaagisa okuba ate siriyasi tutuukire nga mu budde. Ekituufu kyo tutuukire mu budde ku mulimu tubeere siriyasi bakasitoma tubakwate bulungi tunyonyogere akalimu tujja funa ebyo bye twegomba. Ate ensonga eri emu olaba ekikulu kiri kimu okuzimba ennyumba kyetaagisa ssente. Golowooza ennyumba kyetaagisa ssente mmeka gw'owooza mbu oyagala nnyo okuzimba ennyumba. Kale ennyumba eri kulayisi ssente ntono nga permanent. Olowooza akasookerwako akayumba nga kusaamu ku kitiibwa ssente nga mmeka? Miliyoni 2 awo baasi. Edduuka liri mu mmeka? Miliyoni 5. Tuli mu 5. Olaba kati tukubisaamu obuduuka buna tuba tuguze ennyumba. Ye alaba bakoze. Ebintu ebimu si byakakaalukana Katonda ajja bikuwa buwi. Esookera ddala. Natandika ne gaani wabula wayiseewo emyaka emeka okuba nga nina sipe. Natandika n'ekyokya kimu naye tewayise na bbanga ddene. Wuuyo nina sipeya y'amasimu buli kimu. Kati mu dduuka lyabwe gye tulaga tukula
yalaba nga gye balaga bakula balyo keeke kaseera balye ku ssente naye yali anyirira nga yewera mundabirwamu ng'onyirira kuba yakiraba nange tokyanyirira ekituufu kyo wataasanyuke kati mu bbanga ttono ayinza okukaddiwa n'afeedinga enkanyanya ne zimumera kati ekyo kintu nakyo olina okibala kati alina okubala okusanyuka naye gwe ompa magezi ki we tunaabeera mu bakazi sente zinaawera kati kyogamba tunaabeera mu bakazi n'okusanyuka sente we zinaawera tuba tukoleredde obukadde bwaffe kimukubye point mbwazi y'abamikwano batambuddeko baliko out banyumyanyumyamuko osegeera by the way okutambulako ne mugendako mu kafo ak'enjawulo musobola okudisikassingirayo ebintu eby'amakulu abawandiisi ba firimu eyo gye tuwandiikira n'ogenda eyo mu kibira eyo ku jogiizi eyo ku mwenda waliwo akafo akasirise n'otuula eyo n'owandiika sitoole n'ofumbira abatuuze nze firimu zino kati olikinga no subscribinga n'olekawo ne comment kituuzaamu amaanyi okukola firimu endala kati bw'olaba firimu ng'eruddeyo manya gwe atanna subscribinga gwaleese obuzibu kale likinga teekako comment tonyumirwe kati munnange abantu just osisinkana muvuuka muno nga tuli mu agents kaye Franka eyo gyayitira oba Andrew eyo gyayitira ayina abantu basinkana bali mu myaka gye gimu okanga weebuuza gwe nga gwe nti munnange nze nga weebuuza mu mutima naye ng'emyaka egyo gye balimu gye gimu naye ng'omwana avuga Range Rover ezo sente yazijjawa weebuuza ddala ezo sente yazijjawa ku myaka emito bwe giti ddawa nali luddawa bibuuzo bingi ye waabalaba yeebuuza ono muyaye yampitako ddi nnyo okulaba ndaba twenkana emyaka nange mbenga ye yeegomba kimu kubeera ng'abo abeevuga tegeera gwe tambulatambula kuolaba abeevuga ojja funa gwe weegomba nti asoma n'ate ekimwewuunyisa agenda okulaba akaana azijjawa kali mu myaka gye gimu mbu kakyali ku ssomero soma kali yeebuuza sente azijjawa yazijjawa ddala yazijjawa nsonga eri behind that eri egi kati agenda okizuula nti ebintu yasikira bisikire nga muzeeyi ye yamuwa omwana muzeeyi yakolerera omwana kati omwana ali mu kweyagala kati naye awulira ayagala yeeyagaleko nga bali kati neweebuuza oba muzeeyi we naye yamukolera yelindako kankubuuze okyalinayo omukisa ogwo kyogamba naawe wandisikira ku by'obugagga bwe bityo weevuge mugana tekiriyo nti oba omukisa ogwo still abaana bo bakyagulina kati gwe munange oba tolina ogwo mukisa nti nno tojja kwevuga ku za muzeeyi basobole abaana bo bakolerere bafune ogwo omukisa beeyagale ng'abo be weegomba kati kati olaba enyumba omusajja atandika nayo olowooza atandika nayo lumu bababa kirabika era yatandika bulooka emu ku emu nti omuzungu yasudde golodi kati gwe tosuubira muzungu kusuula golodi oba kisawo kya ddoola olonde wabula mwana wefudde siyasi ku nsonga eno tudde ku nsonga y'ekikazi okimanyi kikazi kyange nkyagala ebya siriyasi awo nno otandise okugulowooza ng'omukulu ogamba nti ogenda kiwasa naye gwe zunga va kwono dda kwoli wana tebikola makulu kati naye akijjukira nti kitaawe yawasa nnyina nga baavu era babaddewo bonna kati agenza okiraba nange kyeka kisoboka ng'ekituufu singa awasa kino ekirina basobola okubeerawo okisaako fokasi gwe tewali kitasoboka kasita okissaako fokasi ebintu biba byekola bwekozi nze ndaba bwe kimu kisoboka kubanga ye munne ogenda okuwayo akaduuka akafu akaduuka ako nsonga nkulu ono afa nnyo kaduuka oli afa nnyo ku kikazi bamikwano egenda mu maaso munnange tuli mu kibuga kyewaffe eno Uganda zabo matira bonna Yes, hello baby. Good day, Warren. Akubidde baby. Kati oba weebuuza akubidde ani ku babiri? Nsibye bulungi. Bebe munnange ndi bulungi bepogo oli otya? Owulidde wa mukwano? Baby okimanyi ng'obuze nnyo. Ako kasimu yadde. Wallahi kati tokyankubirako yadde akasimu nkyaye. Iye. Aya basi. Munnange. Nga wulugumya akasimu babakututte yeebuuza oba ddala omwami baamututte dda Azawi yagamba baamututte dda takyabitegera kuba omwami takyakuba kasimu naye atakuba kasimu tumumanyi bulungi engamba
Okimanyi Kirandi Road kyaze wano. Mwana okimanyi Kirandi Road kyaze ne kinnemezaamu baby. Nekigamba mukitubanga sente nnyingi. Bwe maawe kyagala sente zaakyo. Nekyekalakaasa nekyekalakaasa nnyo nze ne no wandize nno mu bwangu. Ensonga za Land Road ziri nyenkandaggo. Gojja kudda eyo Kirandi Road. Iye. Kyogamba kulemiza iye. N'ekirala mukwano. Olaba baby. Ebizigo byange byaweddemu. Okimanyi ebizigo byawedde. Olususu lwonna lufudde, embalabe zizze. Nzijjudde embalabe enkanyanya olusolo na biki. Byonna biri ku nzoomu. Bannange. Iye mukwano. Baby naawe ekituufu byaweddemu. Adage. Nkulinda ogenda kujja. Omwana yakomentinze mu comment section n'agamba nti no naye mazima ddala. Kale mukwano. Wakyaliyo abakazi abasaba ebizigo. Munnange gw'oli extra woman. Wakyaliyo abakazi abagamba munnange ffe tuliwo kuweebwa na kukolererwa. Okategedde naye ng'omukyala asobola okugamba nti no afa nnyo ku kwekolerera. Munnange ensi ekyukamu go ge mazima. Ensi ekyukamu ekyamazima yakyuka dda. Tekukyali musajja na mukazi. Ne oba oli mu relationship ne bbaawo teekako ekintu ku mmeeza naye ateekeko yensi etambula. Kategedde kati bwana Payasi ng'akeera kumakya yagirawo ono gwe babadde bakubira. Nange buhaga awo omukwano gubaawo kasita omukazi abanga alina kyayagala naye ng'ate ffe tukimanyi bulungi ono mwana muwala wagenda okukyala oba onaamututteko obwo tabufuna awo aba amututte autu abeera awa nti bebi munnange nduddeyo kubanga ate era kati nzijja tamuwa budde akyovala naye abadde amaze ebbanga nga tagikuba kikubanga we nakuleka oba kaboyike kakusa kati agenza okulaba nga ennaku zino kinyirira kuba abadde bamaze ebbanga teboogeregana bulungi nze sina buzibu kasa nze ndyoke munnange sina buzibu emba naawe ate mba nina ekya kyenjagala onkubidde ng'okaabira ebizigo okubye ng'okaaba ebizigo nga wenna wa fedinga badde manyi ngenda kusanga ng'osiiwuse kati byetaagisa gy'oliwo okimanyi kati ebizigo tebikyalina makulu kunyirira gy'onyirira naawe leka ekyembalabe nze awo siziraba kubanga gwe tolaba mbalaba atolowooza naye mugenda omanyi zino nze nkulabanga malayika ento gye baakazaala ey'omulembe omutebi ekyamazima onyirira ye mwana mulenzi alaba mwana muwala nga nyiiro kamala by the way omukwano bwe gutye gukutuma owuwo yaba asinga nenze wendaba ono lina asenga wange naye munnange ku Payasi lina malayika nto naawe munnange kuwuwo ate ogutali musango naawe wuwo malayika nto egenda mu maaso ndozola ebintu byotandise vaayo nkulekera ebintu ebikyafu kati oyagala ssebo nkulekere mbu olugoye lwange nkulekera ebikyafu ng'ate gwagula sabbuuni ng'ejo ndese mu speed naye lwakubaze okimanyi badde busy ate okubya akasimu nga keetaaga amangu n'enzija tegwesa okolekera ndiodi azengaga kati landiodi abadde akugamba biki sente ze naye sente naye landiodi alimbamu landiodi naye akwatirize ze maze nga sikuwa sente just naku bbiri ze maze nga sikuwa sente n'atuuka n'okuyomba naye n'ayomba mbuno munanti munnange zirize wampa zinagamba njaziwa Land Road waliwo obuzibuzibu kati bambi sente ze yamuwa Land Road ssebo teyazimuwa kati Land Road abantu bamala mu nnyumba myezi 4 nga Land Road tanyega kati oyo apapye just nzoba yakwanako ng'alaba kati watya nga Land Road oyo yakusoberera n'akukwana n'ogaana ko gwe gugamba kwata ebintu byange obimuwe kyogamba oyinza omuwaako okkiriza biki ng'okkiriza bikyako just akoolumu naawe ansaaga ayinza nno kireeta bwato nolowooza asaaga gumaawe Land Road yamulemeramu yamukwana n'agaana kati ng'ayagala kimu ajje buli lunaku alabe nga amumalako emirembe alabe nga amutemerako ddawo Land Road kale kwata guno omwezi kwata guli omwezi kwata
omuwala just akoolumu naye ndaba nnono paka agikanika eri masannyalaze alowooza mukazi tewali kirala kati ono kwe kuyisaako mu bitabo bye. Bano be b'emikwano ababiri abayina edduuka lyabwe they subrent kyokka nga bakyali kati omu atunda bino ebisigadde bino paka obikoze bitya sitori twatugende oli makanika ekyo nekyetaagisa okukanika Andrew abeerawo ebipya payasi yakwasaganya osegeera kati munnange oyinza okuba nga oli eyo olina abasajja babiri oba abakazi babiri osegeera naye nga tomanyi nti oba oli abo ba mikwano ng'ate n'omukwano gwabwe kati kiki ekisobola okuddako singa beetegeera bwe baba tebanneetegeera itiizoke mbu oba oli awo naye bajje beetegeere tulaba firimu eno ejjudde byakuyiga okali addakaddadda tuli katundu akokubiri nagambye akasooka genda mu comment section twataddewo linki nze simanyi nakumanya ndaba weebuzaabuza mwana nga siraba kasitoma ndaba weebuzaabuza bintu biganye babuze nyinza ogenda n'ensuubula bakasitoma engeri gye babuze kangende ndowooza mu kibuga nsuubuleyo ku bintu ndi wano bino ebintu bintaawa mwana nange kati olwaleero sirutegeera paka ensobedde tetereera ogikanika erwala oba kyekindi kundabika siri soba leero gwe bayirawe mwana mbadde sinakugamba leero ngenda kunyuka mangu okimanyi leero nneteekateeka ezinnyuka amangu ngenda kutwalako kikazi kyange out tugenda out lwaki bwedda byokanyira era ensonga lwaki obwedda toli soba sintwaki mukazi omusajja wano bakuleetera paka wagikola mu dakiika egi wano paka ng'oli soba ng'ono omukazi tanajja mu bulamu bwo wagikolanga mangu n'ekiggwa naye kati esaawa zino genda olaba omukazi wabula dduka olaba omukazi kuba tolina by'ojja kukola ojja kwongera kwonoona kantekeko kano akagundo ekagaana nga nkeesonyiwa nga ntema kateekako laba nno laba bannange bino laavu byekola nze kyova ku mulimu laavu tetukwatagana ekituufu kyo kiri nti wemba nga nina firimu y'okwogerera gwe omukazi oyinza otya leka naawe nansooke naabe mala okunaabanya mwana kyokka nina okugira okunaaba obudde okimanyi babundese ngende naaba ate nyambale nze wendi ojja kunsanga genda bibyo mwana ndowooza kati nze ne bwentema sikyo kati mwabawuulu seka oginike ebinnyo tuula okkalire yimirira ku muti olangirire nti ffe tuli bawuulu ye essaawa zino ayina omukazi ye gw'amanyi nti gw'ayina yadde tamanyi nti nno omukazi gw'ayina ate ye kyaliwe gwamusindira oba gwamutenderereza kati omukazi oyo just lwakuba nti ye engeri gy'atamuwa nnyo obudde kwe kumuwaamu ku supeesi kyova olaba adde amaze ebbanga nga takola ki nga tayogerezeganya naye n'amuwaamu ku supeesi so ye relationship ye teryokke asaayo sente kyokka oli gwe baagala naye tannamanya okategedde akantu ako kati oli ne kyava muyita omuwuulu ebibye tebigenda bulungi byakyaliwe bye bitambula obulungi kati munaye bakasoma bo baabuze alina okulabika ng'agenda akola ki abaako byasuubula baateekako omunaanansi fridge we yafa tebaagizaamu naye balina oguzzaako omunaanansi nabo yaliko naye bannaye bakoze mirimu mu kaduuka ke kamu ndabi tasika gundi baala eyo tuveeyo subscribing liking commenting wano ku Free Films channel tuli bakuwa ebina Uganda ebikwatagana ddala ku bulamu bwo naddala ebijjudde ebyokuyiga wangi olina situation gy'oyitamu ffe tujja kugikuzannyira tukuwe n'amagezi mu firimu so Free Films Uganda ye channel ku YouTube yo searchinga Free Films Uganda channel nga bwe nkyogedde Free Films Uganda channel ojja kuba otuukira ddala ku firimu zaffe zonna ez'omugaso ez'amakulu zetukutegekedde ajja kiwulira kati buddaage kati ate ono badde mmanyi zeekoonyi
we bucha ku makya n'otambula n'oyita mu mmotoka n'okomawo ewaka yisaako engalo mu maaso weebaze Katonda omugambe nti la hawla subhanallah Yesu Kristo mukama waffe weebale olw'obukuumi bwo ajja okubanza kiboko yawe kyafu Joshke egenda mu maaso nagambe tulaba okalya ddakadda tuli katundu akokubiri naye nga akatundu akasooka ne firimu zaffe endala ennyuvu genda mu comment section tupininzeewo linki eriko paati 1 ne firimu zaffe endala zonna so nga ate gwanyumirwa ebi Nigeria na YouTube channel yange bagiyita VJ Joshke Films Uganda and Nigeria so genda nayo ojja kuba osobola oziraba okategedde ne yagenze out yenga adda mu kubaala na kikazi kye batambula obulamu bonje amasimu ne paka abirese kumbe ekifo kye kimu ate mwe batambulira ne mukwano gwe gyali mu kuyita kino kye tuyita coincidence okitegedde coincidence nti guhinza okuba ng'ogattika abasajja oba ng'ogattika abakazi nga weeyita omugezi naye mwanattu kye tuyita coincidence ekintu kisobola okutuukawo by mistake out of your sense information nelinking omuntu n'amanya kati aba atambula n'abalaba n'abalaba alaba mukwano gwe ng'ali ne mukazi we okalya ddakadda ekitundu tuli ku kyakubiri ekisooka kisange mu comment section mwana atwegenda mu maaso ku Free Films Uganda channel wano wennyini kati ye Andrew n'ekikazi babaala kumbe mu kifo kyekimu ne mukwano gwe Payasi mwali kati wano Payasi wakimanyira nti omukazi abagattika babiri era wakimanyira nti mukwano gwe omukazi amusula ku mutwe ye mukazi we oba gwe okola ki ku kaseera nga kano oba gwe okola ki ku kaseera nga kano tulaba okalya ddakadda wano ku Free Films Uganda channel kyoba osaakinga ku YouTube yo Free Films Uganda channel nga we mbikugambye byonna ojja kuba otuukira ddala ku soosi kyamugwako musajja wattu Pius kyamugwako agamba naye bannange yeye kennyini amulabye mu maaso naye mabega nga figa yeyo mukazi we aline mukwano gwe egenda mu maaso sajja atu yatambula obudde obw'ekiro watera okulinnya yatambulawo abunyisa kyamusukkako bambi nekale swakikkiriza mutuufu tasobola kikkiriza ndabye kyekyo ddala kyalabye kyekyoba nedda bubi alabika alabye bubi bwalowooza sirabye bubi naye ekituufu kiri nti alabye mukazi we kyali wange ekyewuunyisa oli ye Andrew mukwano gwe nnyo kamala kwegamba ebbanga lyonna lyabadde ampanira omukazi kimuggweddeko kubanga omukazi gwe babadde bawaana buli kiseera bawaana mukazi we gwemmanyi ate jjukira ab'emikwano beenyumiza kino sikikkiriza bannange oyinza okutuuka mu mbeera eno n'owulira ng'ekintu tokikkiriza naye ng'olina okikkiriza lwampaka kubanga bwe kiri kipapira kituufu nsooke mmanyi yasalawo n'agamba nti nno kansooke nnindeko okupapa n'okutegeeza omukulu nti nina kyendabye ekituufu kino kyendabye kituufu ng'akusooka kulaba dda byendabye bituufu oba nedda kale singa si byo mukama nnyamba kyemikuba kyekyo kale kibeere nga kyendabye si kyekyo kale muli agamba kuloota nti kale singa abadde aloota naye ekituufu kiri tubadde budde mwa misana n'alaba akadde we keetooloola mwana attu Payasi ng'amaze okizuula nti mukwano gwe kati aba ali ku dduuka wano atudde kompyuta alina gw'ayagala okusalira ennyimba bamulekedde oda essimu ya Andrew nevuga ng'ekifaananyi kya mukazi we kiri ku ssimu ya Andrew. Alo lindako enamba yenu oba si yenu 0758733334 eya Joshke zikwatagana oba nedda kandabe my friend yagenda okujja enamba ya mukazi we nga ye mu namba yemu mukazi we ali ku kifaananyi
oba alina ekifaananyi ne mukwano gwe ate era yali mumukubira essimu byamugwako omusajja wattu kubanga yabadde agambye nti no kambikwate mpola nojula okukasuka ekisimu kino yagambye kansooke mbikwate mpola ndabe ekituufu nfune kirya information ekituufu kiri nti wano tewakyali kubuuza kolala mukwano gwe yali akomyewo naye ng'akulabikira nga sitaani ng'akuwunyira zizi ng'ate abadde kyaliiwo nsonga za mukazi babadde bakukubira ssebo ngambye esimu ye ebadde evuga nenjogera kati n'ekyuka abadde mukwano ekitonde mukazi kiteeke wala bannange laavu ya mwami mukyala girabe edduka awo tosinikirawo mannyo mwana okimanyi bebi wange yakuba oba alowooza ki bambi kumanyi nomwana agenda nemwagala ebyaddala okimanyi omukazi wange mwagala nnyo ebitenkanika ate kati twetegeera kumbe kati bino byonna saawa zino abyogera akosa munne ali mu bbwa bannange ali mu bbwa gwe batabbirangako omukazi oyinza obutakitegeera naye wobanga waluzingako mukyalawo nga mukwano gwo yamugira okitegeera bambi negwe mwana kwegamba diri onobeerako wano ng'oli serious ng'ofokasinze ku mulimu kati wulira entondo obeera ku masimu entondo zizza inaafuuka bebi wange bebi simu lwaki tofokasinga ku mulimu kati nenjogera ekyuseemu luli yali anyumya naye bulungi bikyuse ono gye bayita omukazi kino kye bayita laavu oli mu laavu ne mukazi wo naye nga mukazi wo ate ali mu laavu ne mukyala ne mukwano gwo my friend bayasameza entondo kati yakatandika okulaba nga bakasitoma baleeta amasimu ono ye tagakolako bajja bayomba omukulu tagakolako omukazi yamuli ku mutwe omukazi n'afuuka omukazi ne mwana linda musikutegedde ng'ofunyemu akantu kiki ofunyemu akantu akugambako bwe buzibu ogenda nora nze okugwa mu mukwano tekirina we kikufu ne kati nze okugwa mu mukwano kikoserawa kikosezaawa bizinesi kyekikulu naawe obusimu bwabwe tobukola bakasitoma obusimu tobukola kakidde nga nakiddamu lindamu sente zenkola nzikola esimu nzikola esente bazimpa nzikola era buli omu mukwasaganya bulungi kati ono naye kimusobedde jjukira omukazi bamwagala naye bonna tebamanyi nti waabwe bombi kati musajja watu naye yeewozaako agamba kale kati uninyiza ki abantu abasinga bali eyo balwana nnyo okulaba nti nkola kati olowooza nze nnyinza okubeerawo nembeerawo nga nkola nga sisesanyusaamu babulwe mbeere nga bali ababula kadde n'ogenda n'osanyuka nze sebo wenkola sente n'ogenda osanyuka kola ku sente kola sente ogolyeko n'ekikazi kyo weeyagale kumbe kikazi kyabwe tamanyi tannamanya kati nze onenyezaawa mwana okukola n'obulamu bikwataganirawo kati gwe okukola bulamu bikwataganirawo era nekitegeeza nti gwe obeere bw'otyotyo kwegamba kyogamba nze okukeera okugamba nti fokasinga ku mulimu nkukyaya mukazi wo kati payasi sentondo era kati nfuse mu byate nkugambyeeko waaya nti munnange agambye ku mukazi we era kati era onyiize kati era nkugambidde ku mukazi we era omukazi kabulenga n'abakazi bannange gwetuswa akasooka okulaba abakazi wakalemera mu bakazi oli bakazi omukazi tafuuse mukazi waabwe simanyi ofunyemu obujja mwana olabika kati eryo bbuba naye sinakitegeera oba tubangako bwoti mwana kati bukyanga tubeera ffenna tubeera nze kasita nkugambye oba bbuba oba biki gwamanyi nze nkugambye omukazi nze nkugambyeko kati bambi Frank naye kyamusukkako muyite Andrew mu firimu kyamusukkako n'agamba kiki oyombera omukazi nze okuba n'omukazi n'agamba gwe bagambye nze nyombera mukazi naye ng'ekituufu kiri nti mukazi we ate ye mukazi wa mukwano gwe kati kino abadde takimanyi musajja wattu kati kino kyennyini tuzannya biriwo mu bulamu bwa bulijjo ye yasigaza kudda mu birowoozo n'akwebuuza nagamba naye bannange
kati bino mbitandikirewo ddala bino mbitandikirewo amazima ddala naye noonya bukakafu naye ate kati buno bwenfunye mbadde nsirise nga noonya obukakafu ddala mukazi wange ne mukwano gwange bali mu laavu kifaananyi ne kino kyendabye kyemulabye ku kifaananyi amazima ddala tewakyali kulonza kulala nkitegedde oba mubuulire amazima mugambe nti n'oba mugamba amazima nti no mukazi wange ye mukazi wange oba kinaamalawo byonna ate nyinza omugamba n'akyankalana obuzibu nyinza omugamba ate ne giwunya n'akyankalana mukakana bizinesi tetukyakola kati awo ebintu ne bikusobera tulaba kina Uganda mwana twegenda mu maaso okalyadde akadadde ekitundu kyokubiri linda akatundu akokusatu nkugamba nti liking or subscribing wano ku Free Films Uganda channel ojja kubanga ofunda ebisingawo. Director Mugisha Fraga, producer Ivan Sentamu, production manager Kizito Judy, DOP cameraman ye Ed Raymond, Kizito Judy nanyini story, Nachi the Viola costume designer, editor Mugisha Fraga. Casting yakola ku bazanyi ma vocal Josephine. Wano ye Free Films production kitegeza YouTube yo searching Free Films Uganda channel osobola okulaba okalyadda kadadda firimu eno ne parts endala zonna nezange njogerere genda mu comment section nkuteereddewo link Josh K